Popin Media. Namulondo Rehema Seninde Nalongo Lord Councillor atwala Kayunga Town Council. Kayunga Town Council njagala mbategeeze nti lwenzize okuzaayo empapula zange mu ewali gestura atwala constituency eno era nze flaga bearer baka ennaku z'omwezi ze sigenda kujjukira ogw'omunaana we nnadizaayo flaga naye yadde tuzaayo flaga nga ngeri gye ndi flaga bearer mba nina okudda ngisabe buto era nkomyewo ng'amateeka g'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform bwe gagamba n'enziramu n'engisaba era empapula nzikomezaawo registra azirisiivinze era kaakati kano tugenda mu field okuddamu okujjukiza abantu bange ab'Akayunga Town Council nti nsaba nga bwe mwansindika luli era muddeyo mu nsindike mbaweereze ate n'okusukkawo kuba luli mbadde nsoma naye kaakati njize era kati nvudde mu P1 kati ngenda ku university. Bannakayunga Town Council mbadde musaale nnyo nga ndi alamu yammwe naddala district yonna okubeera nga mbabuulira buli ekigenda mu maaso. Bingi byenkoze entalo nnyingi zennwanye n'endala ze sinnaba kumaliriza naye ku luutu eno kyengenda okusookerako nga Lord Councillor ngenda kusookera ku bavubuka bange bano ba youth okuba empoweringa okubategeeza nti okubeera nga balina amaanyi agasobola okubeera nga beekolerera nga mbatandikirawo obuntu obutonotono bwe tuyinza okubeera nga tweyamba ffenna okuba nga tujjamu ekigulira maggala eddiba kubanga tukimanyi bulungi nti eno gavumenti gye tuweererezaamu teina kyesobola kuyamba bayuzi okujjako ffe okwebereramu ng'abaana ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amanya nze Kamulegeya Patrick nga nze registra mu Ntenjeru North constituency mu Kayunga district registra owa NUP omupya era abangi gwe badde bakolerako enkaayana n'ekyamukisa mulungi nti exercise eno gye tulimu ey'okubeera nga abantu bapiikinga expression of interest forms abamu bagezezzaako mu budde naye tusanze obuzibu nti bangi bazze nnyo ku ssaawa esembayo okutwalizaamu ebifo ebisinga ebimu bibadde tebinnabaako abantu abamu bagayaddemukko n'olw'okuba nti bafunye obuzibu abamu baliko wala abamu bafunyeemu communication okubeera nti ntono mukko olw'okuba nti tulina abantu baffe ababeerera ddala mu byalo abamu tebalina nnyo simu zino za smartphones kibaleetedde obuzibu okubeera nti oluusi ebiba bigenda mu maaso ku mikutu tebabitegeera bulungi. Erinnya nze Ntegero Jasi era ndi kansala ow'omuluka ogw'Nakaseeta ogusangibwa mu Kayunga sub county kika ku Ggombolola era nze omu era still kubavuddeyo okuddamu okwegwanyiza entebe ey'obwa kansala nkomyewo nzize era nesoboddeyo okujja okulaba nti era nziramu okuvuganya ku kifo kyekimu ky'ekyobwa kansala. Senga mba mpiseemu era basuubire emirimu kansala omutuufu gy'asaanidde okukola nga mwe muli okulobinga mwe muli okujja amaloboozi g'abantu ba wansi okugatuusa ku Ggombolola okulabika nti ebizibu byabeera balina mu byalo byabwe nga biyitamu bulungi, enguudo nga zirimibwa, amalwaliro nga tufuna eddagala malwaliro, ebyenjigiriza babisuubire nti banaaba banzizzaayo ate buli kimu kigenda kuba nga kiyitimuka bulungi ddala okusingako nga ekiri. Okusinziira exercise etambudde bulungi naye nga womanyi nti waliwo bannaffe abamu abatasobodde ate kuzza mpapula zaabwe mu budde nga wetusabira singa abeerawo omukisa ogutwongerayoko ku nnaku 3 oba wiiki ng'emu tusobole okulaba nti no bonna ababa batwala forms ezo nga bazikomyawo era nabo babeere nga exercise nabo balifiiringa bulungi. Yes, kitukoseza ddala kubanga abantu baffe abo singa abeera nga tetubawadde mukisa kuzza forms ezo oba oliawo bayinza okutendewalirwa ate oba ebibiina ebirala ne bibasanga eyo ne bablockinga ne bibatwala. So awo nze wensabira titubawe omukisa basobole okuba nti nabo bakomyawo forms ezo babeere nga nabo balaze obwetaavu bwabwe era okusaba kwange mbadde nsaba kuyitemu bulungi.